waliwo Kadaama akola content ne boss w'omusajja naye buli lwembala banfuna okweraliikirira ne ngamba muli nti sawa yonna twalidda mu maziga muba mwakakaaba gano tegannakala ate ne wabeerawo amalala agajja Kadaama ono ngenda mukulagakaawo mu maaso naawe obeeko ky'oyogera gw'oyogera ki Kadaama ono oba ono omusajja boosi we oba mutabani wa waka ku bibiri either nga boosi we oba nga mutabani wa waka Kadaama ono ali Jordan naye nga tetunaba kugenda mu katambi ka mwana muwala ne boosi we nkusaba mukwano ate nsooke nkubuuzeeko wasiibye otya omulungi kansubire nti oli bulungi twebaza Katonda ate ku lw'ekirabo eky'obulamu bw'oba ng'okyassa ekyo kirabo kyamaanyi nnyo kubanga waliwo abafudde nga bakusinga obulungi nga bakusinga ssente basula mu makalina beevuga naye nga bafudde essaawa zino bo tebakyaliwo ate gwe okyaliwo so weebazaako ku Katonda olw'ekyo ate nga mukwano nyongera n'okutegeeza nti kyano eno yabankuba kyeyo buli ekigudde ku nkuba kyeyo ojja kukisanga wano ani yeetaaga obuyambi ani yeetaaga ku magezi ani yeetaaga okuwabula ani yeetaaga ku ddagala ani yeetaaga essaala kaakati kiki ekigenda mu maaso mu kyombo ky'obuwalabu era tugenda kuba nga twetaasa tutya so eno kyano bwetyo bwetambula okusinga yabankuba kyeyo mukwano gwange omupya bwe guba nga gwe mundigo ogusoose ate bwonkonirako okagambo subscribe n'otwegattako nkusuubiza nti togenda kubanga owejjusa kaakati katugende mu katambi ka mwana muwala nga ali ne mukama we olabe ku ngeri gye bakolamu content waabwe Sure. كيفك؟ Julie, Jordan is good. Jordan is good, but money for Jordan is... omuwala ono bw'omulaba ali open ne mukama we oba mutabani wa boosi we naye tukimanyi nti omuwala bw'akyuka omuwalabu tebamweyalira omuwalabu ye muntu atasaana kwesembereza nnyo to the extent nti mukola content kubanga ye essaawa yonna atabuka akyukanga budde n'ankulabanga kasasiro n'abanga atakusekerangako kati simanyi mwana muwala ono oba ali seefu singa olunaku lukyalumu bwe ruti munnange omukozi wa content ne babeefunako obutakkaanya simanyi gye biyinza kugwira simanyi oba omuwalabu w'e Jordan wanjawulo nnyo nnyo ku muwalabu w'e Saudi omanyi ow'e Saudi eyo mutegeera nnyo nti n'engeri gye tera okufuna nnyo cases kusinga nga ziva Saudi ne Syria okusinga so kati simanyi omuwalabu w'e Jordan wanjawulo nnyo ku muwalabu w'e Saudi Arabia banage mutubuliyeko mu comment section abali Jordan nze kyemanyi nti omuwalabu bonna be bamu leero akutikkira amannyo enkya mukwano bwe ziba zavuddeko aba takulabangako takusekerangako takwagalangako n'akulaga trokalazize tulina omuwala gwe bayita Harima nsuubira ffenna wano tumujjukira Harima yakolanga content ne mukama we ne bamukozesa content ne babeera ku zilive Harima ne bamukozesa content mukazi wattu so simanyi kuba Harima ye mu bifaananyi bye yalaganga nti mutuufu ekintu kye bamukozesa takyagala era kye kyamuyambako ng'embeera etabuse embeera we yatabuka ezo video Harima ze yakolanga nga alagalinganga gwe bakakobokasi ze zamutaasa okusinga nti twayimira ku ezo video ne tutandika okuba boosi nga tumulaga nti bulijjo akaka omwana okola ki okuba nti amukozesa video era boosi kyali kimulya kuba omukozi yamuleeta kukola teyamuleeta kumuzanyisa TikTok content kakati sister ono yateekako ne simayiro era bw'oba oyise mu video zonna ze bakola alaga ali happy so kati simanyi we tuba tukidde ku makya ne wabaako obuzibu bwonna obutuukawo ki ekiyinza okumutaasa kuba ku Harima ekyamutaasa ti mu video yalaganga nti bakakamukake tetujja kugamba nti abawalabu bonna babi eri abawalabu abalungi era tukoleddeko ku bawalabu nga balungi naye nga mu bulungi bwabwe tetwatukako ku extent eyo oba ku stage eyo ey'okuba nti tukola content nabo ate singa abadde muwalabu mukazi nga muwalabu mukazi Kadaama abeera ku safe side
naye ng'omuwarabu musajja singa luli ky'olunaku lumu wabanga ono mutabani wa waka maama n'atandika okufunamu okuteebereza oba taata Kadaama anaalutonda kale bw'abanga ye boosi w'omusajja nga ye boosi w'omusajja gwakola naye content ono ng'omusajja ono alina omukyala olowooza singa omukyala alituuka n'afunamu okuteebereza biriggwerawa omuwarabu omukyala ne wasensinga busensinzi muli na just n'akiteebereza nti mwandiba mukwana ayinza okuyisa obi to the extent ayinza n'okugyawo obulamu bwo balina bbuba ery'ekika ekyawaggulu kati Kadaama okubeera ku safe side boosi ne waaba mulungi atya bannange okukola nabo content waalibadde okigaana ekya boosi w'okutunuzaamu essimu ne mutandika okudda ku content wabanga boosi mukyala it's fine naye nga boosi musajja oba mulenzi wa waka mukwano tobeera ku safe side mu mawanga ago ag'Abawarabu abantu abakyasinze okubeera n'emitima emibi be bakyala nti ye kasitakeera bukezi bwatinaga kino ngenda kikola akikola nga tewali naamukuba ku mukono oba abasajja baalifunamukko okukisa nti ayinza okuba alina kyagala okukola oba oli awo n'afunamukko okukisa naye abakyala ate nga naffe twerabirako olwaleero omukyala n'okeera n'omanya nti wafunyeyo mujjawo mukwano oyinza okukwata faya n'okola n'ekintu kyotayinza kukola naye olw'obusungu n'okikola ne wejjusa ng'omaze okikola oluusi kikutwala mu kkomera oluusi kikuleetedde ebizibu byakutanga mutango gwa ssente empitirivu n'otandika okwejjusa after so abakyala bwe tutyo bwe tuli tetulinga basajja so sister ono simanyi mwe mwogera ki ku nsonga eno ey'okuba nti akola content ne boosi w'omusajja ng'ate twakirabako ku Halima yakolanga content ne boosi w'omusajja naye ekyavaamu ffenna twakiraba so sisuubira nti tulinawo atamanyi Halima kubanga story yakyaka nnyo ffenna twalaba ekyaliwo so wabanga boosi w'omukyala oli ku safe side ate era olina eddembe erigaana n'omugamba nze saagala kunteeka mu TikTok kampani yange yansindika kujja kukola mirimu si kubeera ku TikTok osobola okimugamba bw'aba akuteekamu okubeera ku safe side ate bw'aba ng'alemeddeko nga gwe omulaba vidiyo azikwata naye ng'otumanya aziteeka ku TikTok osobola okulaga nti ekintu kikkakibwa bukakibwa kuba kyekyayamba Halima twatunuliranga vidiyo za Halima nga era omulaba nti yakakibwanga bukakibwa bali ku live ng'era olaba bamukaka bukasi naye ono ye alaga tebamukaka naye simanyi oba ali ku safe side tetumujajinga naye ebiseera ebisinga oluusi tuyinza ffe okuba ng'ekintu tukiraba bulala oba nga gwe ekintu okiraba bulala naye bw'ofunayo ku muntu akutangazaamukko ki ekiyinza okuvaamu oyinza okukyusaamukko ate kati ono engeri gyetandika edda okukola content ne boosi we kikyayinza okubeera ekizibu ennyo okutuuka okumugamba nti tonziza mu content wo kubanga yakitandika era akimanyiizizza omuvubuka ono kati lwalikeera ku makya n'abagamba nti saagala kukola vidiyo nti nkooye vidiyo mukwano wayinza okuvaawo akabasa so okwetangira ebintu bwe biti it's better ekintu ky'otaakole bannange kigaane waliwo ekintu nga newankubadde okyagala ng'ogenda kyerekereza oyinza ogamba nze njagala nnyo okubeera mu TikTok oba nga boosi wange akola gundi naye ani akola content musajja mukazi bw'aba mukazi oli ku safe side bw'abanga musajja nga nawe oli Kadaama mukazi tobeera ku safe side it's better n'okigaanirawo kubanga ekitujja Uganda okugenda mu mawanga gaabo bantu bakolera mirimu si bakolera content okuleka nga yakusayiningisa contract tibwe munange ozze mukolera content ye buli lwakola jjukira Abannayuganda tuyina oba nkiyite love nti bwe tulaba kati nga ezo video zigowinga viral kati alaba buli lwakola video ne Kadaama ono video zigowinga viral
tumusupportinga, tuzirayikinga, tukomentinga, n'abawalabu banne nga basanyuka basinika amannyo. Naye nga zaakedde ku makya ne giwunya, babanga abatamulabangako. Halima basanyukanga ne babeera ku live bosi we nga bamuwa ebirabo nga n'Abannayuganda babeerako nga basupportinga. Naye ng'era omwana olaba baforcing. Naye bwe gyakera ku makya ne giwunya, abawalabu bonna abalinga babeera ku zilive ne bawa omuwalabu ebirabo mukwano. Bonna bakyusa amaaso ne bagatunuuliza Halima ne bamusimbamu emisumaali. Nga si oli gwe badde nga batikira amannyo era mulungi era bikoze bitya mukwano ebintu bikyukamu. So kwewala ebintu ng'ebyo. Nze ekintu nga kino sikisemba. Bw'abanga bosi mukazi oba kiyinza obba kaleekaleko. Naye ate nga content omukwana bosi musajja oba toli ku safe side. Mpozi ng'ewaka waakolera ng'abeerawo na musajja ono yekka. Oyinza okubeera oba oli awo naye bw'abanga omusajja ono alina omukyala oba ng'alina famire ye lwe balikeera ku makya ne bakyusa amaaso ne bagakyusiza kadaama ali ejjusa olunaku lwe yatuula mu vidiyo n'omuwalabu ono. Kyekyo naye nga nze siri wano kujajinga naye tuba twewaako ku magezi okulaba kiki ekiyinza okutusuula mu buzibu. Sisita ono gwe naawe muwabuleko kyakola kituufu oba si kituufu, gw'okyogerako ki mukwano gwange alaba vidiyo eno. Weewaawo tujja kubanga tusinkana mu vidiyo ziddako era mbeebaza mwena ababaddeko gye tutandikidde abateesezza mu comment section nammwe mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala abasubscribe nze ng'otwegaseko olwaleero nawe weebale nnyo weebalire ddala. Tusinkane mu vidiyo ziddako amanya asigadde nga nze Magi baba.